Yes, nkwanirizaako nate mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti nno okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Kaakati twasembyeyo okulaga biki n'enteekateeka z'akabinja kano aka M23 eri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo oba liyite erya DRC gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Kino ekintu okumanya eno ensonga y'amaanyi nnyo etuusizza n'eno mu Uganda okubanga ebitundu ebimu byaleeredde ennaku enkulu ku lockdown gwe mukwano gwange ali yampuliriza. So si nsonga za kuliisa bijanjaalo mpiso, nsonga za kwerinda gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kaakati era abayeekera bano aba M23 bazzeemu ne beewera nkolokooto. Nga sinnakutwalayo eyo ngenda sooka nkulage nkubuulire bye baakola mu wiiki eri ewedde, osooke nkulage obulabe bw'abantu bano, kansooke nkulage obulabe bw'abayeekera bano ab'akabinja ka M23. Okakase nti nno eri mu Congo kitokota sikisaanikire era kifumba mutuku. Nkwanirizaako nnyo oli ku UG Updates TV kw'osinzira okuba ng'otuwuliriza. Gw'ayagala otweyungako naawe atannaba kutegeeza nti genda wali wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo tufollowinga. Nkubiriza oba gwe yenna oli waddembe okulikinga saako n'okusheyalinga vidiyo eno neesobola okuba ng'etambula buli ntu n'amanya ekigenda mu maaso mu mawanga gaffe. Kaaki zino ensonga nzibaleetera? UN yavaayo n'egamba ng'esonze mu Uganda olunwe nti naye eri mabega w'abantu abafujjirira oba abasapootinga abawagira akabinja kano aka M23 okubanga bakafujjirira omusimbi obuyeekera buno bugende mu maaso. Newankubadde Uganda yavuddeyo n'ebyegaana, n'abayeekera bennyini nga bayita mu mwogezi waabwe bazzeeyo ne bawolereza ggwanga lya Uganda nti bo tembasiba ku matu ga mbuzi kubaliisa ngu, nti e Uganda bakolerayo mirimu gyabwe, nti mu Kampala balinamu ebifo ebiri seefu bo bye bawulira nti ne basobola otutuulamu okudisikasinga n'okwogera ku nsonga zaabwe, mbu ne bawulira nga bali seefu. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, saagala kuliisaayo. Kugambye kansooke nkulage bye baakoze emabega wiiki ewedde. Buli bayita we bagamba nti no babalayo kilometers nga 5 okutuuka, omanya we bayise balese basaanyizzaawo buli kimu. Abayeekera bano beeweze wiiki eri ewedde baasooka kwewera nkolokooto, era kye baakoze baasanjaze abaana nga tebannatuuka mu tawuni zino tawuni ze naggambye ze baagala okubanga batuukamu, omuli Ituri ne Northern Kivu ze baagala otuukamu, kigambibwa nti bakyabuzayo kilometers nga 5 okubanga batuuka mu tawuni ezo. Naye eno gye baayise balese basanjaza abaana saako n'okukwata abakazi mu maaso ga famire zaabwe. Gwe muganda wange ali eyampuliriza, ngenda kuba nga ndukuwa omu ku ba witness, ku bajulizi abalabyeko ebyo nga bigenda mu maaso, atunyumiza era atugamba nti akabinja kano aka M23 si kye kintu kyewandiyagadde oba okweyagaliza okujja mu ggwanga lyo. Kubanga akabinja kano ka bulabe nnyo. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza agamba nti bwali budde bwa ttuntu ly'emisana era bwakeeranga olunaku olulala. Olwo nno akabinja k'abazigu aka M23 ne kasalako eno ewaffe mu Congo, mu katawuni akaali awo mu Lubaya tawuni ey'e Congo. Mu katale mwe twali bantu bonna twali tuli awo munnange twagenda okulaba nga akabinja
k'abasajja abakutte emigemerawala, abakutte embwasi. Mukwano gwange agamba nti nno abasajja ne basalako, abasajja ab'embwasi abakutte emigemerawala ne basalako ekifo, ne basalako akatale, ne basalako ne wooden pistols ne pisito ez'ebiti, ne basalako n'emmota okusobola okulaba nga ne zino mmota agamba baasalako nga bakutte ne zino mmota ezikuba empeke basobole okuba nga bakurashinga. Jjukira nti no zino mmota zikurashinga mpeke, kati ku luno babadde bazireetedde bantu nga be bagenda okurashinga. N'agamba ne batandika awo gasumulula nga be balawundinga ku baana, baatandika okugasumulula, baatandika okugasumululira abaana, ne batandika okusimba ebyuma nga babisimba binywere bibeere tayiti, nga babisimba ku mmota. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ani atunyumiza ono amanyikiddwa nga Isabel. Agamba nze Isabel w'emyaka 32 nalabako bino n'amaaso gange n'agange. Abatemu we bajja ne boolesa skills zaabwe zonna zonna mu katale. Agamba nti mmota baazikuba nga bazikubisa abaana paka we zaataaninga ne zikyuka ne zifuuka red, olw'okuba nti nno zaali zibunyeeko omusaayi. Agamba nti abaana 6 baagamba baawogana nga bagamba nti nno Isabel eno waliyo okufa, eno waliyo okufa, ng'ennaku z'omwezi Apuli 2024 lwali lunaku oluli terrible, lwali lunaku oluli terrible. Naye abaana baawogana bamugamba tetwamanya nti nno kubanga twalina baakufa ng'ennaku z'omwezi 4 Apuli 24. Agamba kyali lunaku lwa ntiisa nnyo ku sayidi yange. Isabel ye agamba we nalaba nga bikaaye nga n'embeera bamaze okumbagulizaako, nga bamaze okumbagulizaako, wamma ggwe nze ne mmalamu omusu, nze ne bannange ne tumalamu omusu. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Jjukira nti nno oli ku Yogi Updates TV kosinza okuba ng'otuwuliriza, gwagala otweyungako, genda wansi waliwo ekigambo subscribe. Jjukira tuli mu kunnyonnyola ebiyise wiiki eri ewedde, akabinja kano ak'abatujju abayeekera aka M23 kye kaagezaako okukola. Isabel agamba nze ne bannange twadduka ne tugenda mu kibira, ne twambuka mu kibira nga tuli eyo mu East, eyo mu Democratic Republic of Congo. Newankubadde twali tudduse, abasajja abakutte emigemerawala baamala ne batufuna. Isabel ne mukwano gwange ffe twakwatibwa, baatuleepinga. Agamba mukwano gwaffe omulala gwe twadduka naye ye yattibwa, yatemulwa. Embeera yeeyo mu batujju, naye agamba waati ye nga ye ajjuddeko obujulizi obwaba kabinja kano aka M23, engeri gye batemulamu n'engeri gye nabirabamu nze mbabuulira tebisaanira. Agamba details eziri ku bantu bano bamenyera ddala amateeka n'okutyoboola, batta batokyalinga saako n'okubuzaawo.
Bino ebigambo Isabel yabitunyumiza, naye nkutegeeza bwe nti mukano gwange naali eyo bingi bye baakola naye byonna tetugenda bikumalirayo olunaku olwaleero. Ebisigadde tugenda kuba nga tubikuleetera. Emboozi ya Isabel byagezaako okunyumya embeera abatujju bano gye beeyisaamu, tugenda kuba nga tugikuleetera olunaku olw'enkya. Ebisigadde gwe ky'oba okola kirya bukkirizi wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu subscribinga, likinga, sharinga. Tugenda kuba tukubuulira engeri akabinja kano gye keeyisaamu aka M23. Lwaki tukuleetera information eno? Aba UN basonga Mwami Yoweri Kaguta Museveni olukwe, ssaako ne ba top commanders aba wano mu Uganda okuba nga bakolagana ne kano akabinja, era nga bagamba aba UN bakakasa nti balina obujulizi obumala nga balaba abatujju bano nga bali mu territories z'e Uganda bagenda mu meeting okusisinkana abakungu ba Uganda abateekamu ssente mu kabinja kano. Era eno tuba tulina obbatangaaza ku ki ekigenda mu maaso ne nakyemalira. Era nga nkutegeeza tetumanyi kituufu kye ki, naye gye bujja mu maaso tujja kimanya. Nkutegeeza obadde ku UG Updates TV nga kusinziza okuba nga otuwuliriza. Kimanyi muli mu nnaku nkulu kati abamu mugenze kucakala, naye ffe twewaddeyo baweereza paka we munaategeera, kubanga era information tugyetaaga. Kusaba osubscribinge, likinga, sharinga. Tegeeza nti no mbaagala nnyo era mwebale kwekuumira ku UG Updates TV. Mweraba.